Tweyanziza nnyo Pastor Lozias Bujingo olw'obubaka obulungi bwe butyo. Wabadde bwettemu ku kyalo Nakalima e Kasenge oluvannyuma lwa Semaka ategerekeseeko erya Shabani Musio okusobereza mukyala we ow'emyaka 4 Ruth Nakazi n'amukuba ennyondo ku mutwe. Kino kiviiridde ku Shabani okusoberera omukyala ono mu kisenge ky'abaana ng'ali Bukunya ekinyizizza mukyala Ruth ne batandika okulwana. Entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo Nakalima e Kasenge oluvannyuma lwa Semaka Shabani Musisi amanyiddwa nga Obote okutta mukazi we Ruth Nakazi ow'emyaka 4 ng'ono amulinamu abaana kw'ossa n'omukozi wa waka Scovia Abedi ow'emyaka 15. Okusinziira ku muzzukulu mu maka gano Kalimu Junju agamba nti jjajja mwami ono yasobyesobye mu kiro n'ajja mu kisenge kyabwe ng'ali bwereere okusinkana Scovia nga kino kye kyajja jjajja omukyala mu mbeera ne batabuka. Jjajja mukyala ye yamukutte n'amubuuza kikyokola mu kisenge ky'abaana n'agamba nti mbadde nzize kukola ki kujjako ttaala ng'abadde alaba firimu. Kati we yanyiiza nnyo ne bamujerega ne bamugamba gwoyagala gw'osanga n'oyagala okwanakwana kyovulaba wansigana siriimu ne bayomba ebingi nnyo. Kati we lwagize n'atandika omukuba ebikonde. Omulenzi ono agamba nti Shabani Musisi yatabuse olwo n'akuba Scovia ennyondo 2 ng'ate jjajja mukyala bo tebaawulidde nga bamutta wabula olwamaze naye ne yeewa obutwa. Kino kyawaliriza akalenzi kano okuyita abantu. Baaba ye jjajja mukyala we yamukubye tetwawulidde teyawoganye wadde okusindamu teeka yamukubisiza maanyi najja n'akuba baaba. Tobadde tumanya mukubi omutwe gwonna n'agusebula. Nagenza olaba ng'omusaayi mungi yenna ayiritira buyitizi nga tubagamba nti nno tusaba ku buyambi mujje tugende mulabe Musisi Obote Shabani ali mu kutta abantu. N'essaawa zabadde nga 8 mwami Musisi n'ajja n'atuzukusa n'agamba nti nange nfa ne tuzuka nitubuuze kiki Ojira nagamba nti ndidde obutwa natandika okusesema wali ngasesemanga engeri y'amata netugamba ate obutwa bujjeewa ndidde obutwa kati munange kokudduka agambe abuuze mukazi we nti Musisi ate embeera kyavuddeko okukyankalana agenje okutuukawo nga mulambo. Era abatuuze mu kitundu kino bavumiridde ekikolwa ekyakoleddwa Semakono. Kikolwa ng'ekyo tukivumirira nganze naddala kubanga omuntu ng'oyo wabanga akulemeredde Fazali mugamba dde ewaabwe. Osanga naye yamugamba jangu munaye tulya idi oba ng'omuwala yaze kulya idi. Obuzibu ne bugwawo awo. Naye bekikwatako mwenna mutuyambe abantu ng'abo ebitundu batuyambe obutagira. Banenyezza poliisi eyabaganye okukwata Scovia Abedi okumutwala mu ddwaliro. Yali badde tuwaggaawo ne tugitwala omwana mu ddwaliro n'afuna obujjanjabi oluvannyuma ne bajja ne batandika okukola ki okunoonyereza. Kikolwa kibi nnyo kivumirira kibi. Omwana teyandifudde naye bulagajjavu bwa poliisi obwedda tugikubira ekiro ng'egamba ejja tugikubira tejja naye ng'omwana alajjana teyandifudde nakufa naye bulagajjavu bwa poliisi. Baba nga balumiriza bwe batyo tusaba omuntu oyo eyakubye essimu aveeyo n'obujulizi obwo obutulaga poliisi gye yakubidde abapoliisi abo tusobole okuba nti tubatwala mu mbuga z'amateeka. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Luko Yesigire akasizza ettemu lino. Mukyala wa Shabani amanya Nakazi Ruth ng'abadde alina emyaka 4. Shabani amukkakkanyeko olw'obusungu ndowooza n'okuswala okungi ku kikola ky'abadde agenda okukola n'amukuba ennyondo mirundi ez'omuddiringanwa era n'afa. Bw'amaze okumutta n'adda ku muwala ono yennyini. Wabula avumiridde obutabanguko mu maka obweyongedde ensangi zino. Okunoonyereza ko kutandise naye nga poliisi tuvumirira ebikola nga bino eby'okutwalira amateeka mu ngalo n'obutabanguko mu maka obwekudde ejjembe ensangi zino nga tukubiriza abaagala nabo balina obutakkaanya bonna oba bw'oba olina omuze gw'olaba mwami vaayo mu bw'amateeka ogwogereko nga bukyali. Bya Sali Hakim, Nola Gabdiel, Crossroads TV, Omunnyo.